Experience TV tubaniriza n'omulundi omulala musibye mutyaba mikwano katusubire muli bulungi ku mulundi guli twalina omusumba waffe Joseph Kiseka omuweereza wa Prayer Embassy Mutundwe Kisigula yawinza okubanga wakeegatta ku mukutu gwaffe ogwa Experience osobola okuddayo n'olaba gundi yaffe eyasooka kigenda kuwa ekyokuyiga kuba bingi tulina betagenda kuddamu nga musumba twabimubuuza nga gye twatandikira n'omulundi guno yatudde dda mu studio zaffe eza Experience TV era musumba tukwaniriza nnyo ku mulundi guli watweyanjulira oyinza otuwaako kumanya koze ery'abapya abatuuse leero ye musumba nsanyusa nnyo okomawo nate bali kunyaniriza weewaawo musumba naawe okujja erinnya nze Joseph Kiseka okuva ku Prayer Embassy Mutundwe Kisigula nsanyuse nate nti eyo waliyo abantu bangi nnyo abatulaba abatugoberera mwebalire ddala twatandika n'omukyalo ono baba beyanjulidde omwanjuzi wa programu eno era genda okuyita mu tesitesi waayo nga twogera ku experience yaffe ebintu bye tuyise mu buweereza kale nno nakati nsanyusa okuba nti banyamiriza okutandikirawo nakoma weewaawo musumba ku mulundi guli musumba twalaba ng'otugamba wakulira mu maka ag'abakatuliki abalina eddiini ey'amaanyi naye tugamba nti gwe ekyakuleetera okulokoka watya geyeena musumba olokose nga bwe twayitamu n'olokoka ogenzeeko mu college ku lw'obuweereza naye musumba otegeera ddi nti ddala mukama mpise ku lw'olugendo lw'obulokozi kozi mulimu atya geyeena neye keepingirawo neyekumirawo nagamba sigenda kukola kibi ngende mu ggulu ne wabawo ne mukama ng'akuyise ng'ayina ate okukozesa nga bw'akozesa kati musumba gwe otegeera ddi nogaa neddala mutuufu mukama ku kino kyendaba ampise neyanziza nnyo ye musumba okusookera ddala nja kugamba nti bwe nalokoka nafuna kyaki gye nakuŋŋaanirangamu mu kibinge waliyo kyaki nakati gyeri ebiyoga Victoria Church by then yasumbibwa ng'omusumba mutanga Sekamaanya nenvaawo nengenda ku kyaki endala era yali church branch yeeyo bagiyitanga Kamenyamigo Victoria Church yasumbibwa ng'omusumba kati ndowooza yagenda wa mukama waffe bamuyitanga Peter Muwanguzi ne bankolamu omulimu ogwali omunene bayinza okuba nga tebammanya naye nze nali omulokole omupya eyalwananga ennyo okuwulira Katonda kyayinza okukola ki okukola mu bulamu bwange okwogera mu bulamu bwange mu lugendo olwo nga ndi mu kkanisa saayagala byakuweereza nali sibyagalirako ddala otandikira ku ki musumba nali ndabanga abasumba embeera gye bayitamu si nnungi obulamu bwe bayitamu si bwangu neŋŋamba nze njagala mbeere mulokole nga ndi mu kyaki nkole bizinensi zange oba nsome nfune sente zange mbeerewo mu kyaki ng'omulokole omulala musumba katono nnyo nga bizinesi z'osuubira okukolera mu kyaki nali nsuubira okubeera omusuubuzi mulokole musokola asuubula awaffe twakula nga ndaba nnyo abasajja abalina amaduuka era waffe twalinawo akaduuka kati nga neegomba nnyo okuba n'edduuka ekuba nalaba nga omuntu alina edduuka tabonaabona ng'ono akeera ku nnimiro eyo mu mmwanyi nga mufunze otya enkumbi eyo nagitambuliramu nnyo kati kuba munajjanga bumu ku fiizi ezannyambanga ogula ebitabo ne fiizi olumu kati nga sigyagala neŋŋamba no bwe mba ndokose nsobola okukola bizinensi yange nensigala nga ndi mulokole naye nga nkola bizinensi kyenali njagala nali saagala bintu byakuweereza kakati musumba oyingira nga tobyagala ebyokuweereza obiyingira otya ova otya mu bizinensi akati era saava mu bizinensi kuba nasigala nkola bwe najja eno mukibuga nagambyeko natandikira mu butembe embeera nga ntembeeya alina akamula senior food kuba kyekyaliwo ekyangu kyenyinza okukola ate nga kimpa obudde obusobola okugenda ku kyaki kubanga nze first of all newankubadde nali ndokose nga nzize eri ekkanisa njagala okukola businesses naye nayagalanga nnyo okuŋŋaana era kyaki wabeerewo saavisi nwana nnyo mbeere mu saavisi eyo ndabe biki bye baayigiriza bye baasomesezza nayina that fire
nebaza mukama nti omwoyo omutukuvu yampeerawo omuliro ogwo okuyaayaana okwo kati ntandika ebyokubeera omuweereza nga saatandikira mu kubuulira nedda atandikira mu kubeera ku kyaki ng'omuntu omusabi ayambako abasumba ateekawo obutebe ebintu bwe bityo nga binyangwira nzija mu kyaki nalabirawo mangu sibakuba nawulira eddoboozi lya mukama nga liŋŋamba ntandika okuweereza naye najja mu kyaki nalabirawo mangu kati nsobola okuteekawo entebe nsobola okulongoosa ekifo nsobola okufaayo ku bantu abapya abazze n'omubuuzo obeera luddaabwe ntyo natandika. Kati musumba bwotyo bw'otandise mu lugendo olw'obuweereza wali watugambyeko nti wali interpreter. Yes. nga teryakuwunyamu mba interpreter ennaku zino kye tukozesa. Kati ova ddi kubanga abantu ennaku zino tebakyayagala kusumbibwa kasita afunayo ebyawandiikibwa 3 ng'atandika ng'agamba nange nfuuse musumba nga yeeyawula gwe mulembe gwe tulimu ennaku zino ensonga lwaki osanga ekkanisa omuntu alina ebyawandiikibwa 5 atandise ekkanisa webigwayo naye ng'alyoka akolaki ng'akoma. Musumba gwe otuula otya n'ogamba kanywe? Kakati nga bwe nagambye nti nze nali saagala byakubeera nnyo mu buweereza then ntandika okukwatibwa nga bwe gambye nti natandika mpola naye nalina eddoboozi eryamaani linzijira nga buli kiseera lyogera mu matu gange nga ndiwulira eddoboozi eyo lyaŋŋamba nga omanyi waka waaliyo ebintu bingi ebitaali birungi kale nga eddoboozi liŋŋamba nti bwe sisalawo okuweereza mukama ŋŋenda kubeera bubi nnyo n'okusinga be naleka eruddawa waka kuba naleka nga bamusitaani yabatuga yabataako embeera enzibu kati olw'okuba nti twakulira mu famire yange ey'eddiini naye nga tulina ebyatusiba ebyatuwamba eddoboozi eryo lyajjanga buli kiseera bw'otampeereza ogenda kubeera bubi nnyo n'okusinga bo nekindeetera okuyaayaana gamba kati kandabe kiki katonda kyayagala nkole ki nyimiriremu kikyayagala nkole nembeerawo mu kyaki omusumba nansumba omusumba yasooka okunsumba naggambye natandikira buyoga Victoria kyaki yansumbira ndowooza emyaka 3 giba giweza emyaka 3 then nvaayo nzija no mu kibuga omusumba yansumba yali musajja amuyitanga Pastor Rosias mu Living Word Christian Center kati teriiwo naye yali avaawo ku RTC ku bakoleya yansumbira emyaka 6 years ng'ali mu kukola munze mulimu era kati mu myaka egyo 6 nagenda ogivaamu nga Katonda alina wantadde era ntera nnyo okuyigiriza abaweereza ne mbagamba nze teri lunaku musumba lwe yansooka mu kyaki era teri lunaku musumba lwe namuleka mu kyaki saamulekamu ate teyansookangamu kyekyo. Kakati musumba ffe mu lugendo lwaffe osanga abaweereza ng'oba oliawo ebimu ku bibalwisa byebyo mukama amuyise nga bwatugambyeko nti gwe wajja mu buweereza nga kyoyagala obeere mu kyaki okole bizinesi zo. Abangi abamu ku kibalemeseza okula mu lugendo lw'obuweereza kiri kye twayogerako luli nti omuntu oba olina okuleka abamu musumba balemererwa okuleka kye tuyita okuleka. Abo omusumba oba wamagezi ki? Omuntu mukama amuyita naye agane bizinesi ngenda gibeerako n'okukola ngenda kukola. Kakati kiba kya buvunaanyizibwa nnyo buli kintu ky'osalawo okukola n'okikola nga ekisooka olabira ku byawandiikibwa. Ekyokubiri ebyawandiikibwa bino biramu. Biramu. Nja kyogera the scriptures are living. They contain life. Naye ekifuula ebyawandiikibwa ebiramu ebyo byolaba byetusoma mu Bayibuli bakiyita omwoyo omutukuvu. Kati ofubanga nnyo olwananga nnyo okuwulira eddoboozi ly'omwoyo wa Katonda kikyakugamba kubanga akusinze yansiŋŋana nga nkola nga bwe gambye kati nkola njiya ng'omuvubuka era nga ssente mbeera nazo ezisobola okumpisa mu mbeera yange ey'obuvubuka n'okulabirira emu ku mikwano gyange n'abantu abalala. Naye ekintu kiri kimu kye ŋŋamba abantu lwana nnyo owulira eddoboozi lyaka nga tonnaba kusalawo ogamba nti kandeeke bye mbadde nkola. Eddoboozi eryo kintu kikulu nnyo ate era nze saabirekerawo gamba agezaako okuŋŋamba vaamu biveemu olwantwala ku college njagala ogende ku college ne ŋŋamba nze college ate ne business nga ndaba college baŋŋamba nnyina kubeerayo ddala ate bizinensi yange ndaba egenda kufa ne nnwana ne bizinensi kumpi emyezi egiwera 3 nga nnwana nnina okukola eri baŋŋamba olina okubeera era nalwawo okusalawo ogamba nti kantuule nse tolinga enjige kyandeetera kyatwala ebbanga ppanvu
okutuusa mukaabu yakuba business yonna neggwawo omuvubuka n'agimba gwe nolinjerekedde bwe yagibba n'empanika nga kati kebanzibye buli kimu ne kigenda kaŋŋende ntandike okukola ntya okuyiga Katonda ansomese kyekyo munnaaye. Kati musumba bangi tubalabye nga Mukama ayogera mulimu n'abasaba essaala gy'enkyawe ennyo oli n'agamba Mukama ku mulundi guno gwokka naye ne gutaba gwokka n'agamba Mukama ku mulundi guno ŋŋenda kuweereza n'amaliza ng'atambuddeyo emyaka 2 n'amaliza ng'atambuddeyo omwezi nadda ate mu kiri kyakoze eki kyavuddemu. Kyetuva tusazeewo tukole program gye bayita experience nti bwe tuwulira ku bulamu bw'abasajja nga bano Mukama baasimbye oba oli awo naawe ali eyo kikuwaliriza okuleka n'olondawo ekyomuwendo kuba ne Bayibuli nti we mulironda ebigasa ne mubijja mu bitagasa nti mulibanga akamwa kange. So ye programu eno sikiriza nti egenda twongerayo nga tuyigira ku basajja bano bali tuline Musumba Joseph Kisekka ng'atubuulira obulamu bwe nti ye yatuuka n'akoowa nga bizinesi bagidde olina kyolwanidde ne bakubba n'ogamba nja kuweta wano. Tulabye omusajja wa Mukama ng'atugamba nti ye yatuuka n'awanika. Kati Musumba otuuka owanika ozzaako ki kubanga abasinga ebintu bye basinga okutya oluusi abadde gyali mu bizinesi ng'asobola okweggyirayo ka rent oluusi byonna bikubiddwa nga takyasobola. Abamu batya obulamu nti kati ngende ngwe mu kyaki kati gwe Musumba byonna nga biganye oddawa. Olaba Bayibuli tusomesa mu Bakolinso ekisooka essuula 10:13 etugamba nti terigezesebwa kujja gye tuli nga si kwa bulijjo naye mu buli kigezo kyonna Katonda tasobola kukkiriza kugezesebwa kusukkuluma kwekyo kyokola otya kyoyinza naye ate mu buli kigezo kyonna ateekawo ekkuba ery'obuki. Kati nze by then nali singo nga siina mukyala siina muntu gwendabirira bwe nfuna omutwalo gwange guba gwange n'okunsuza by then baali bansuza ne kati eriyo omuntu Mukama wagenda okuyita ng'alina omukyala alina abaana kiraba ndowooza kati omuntu bw'atyo naye Katonda alina engeri gy'amutwalamu gy'amukwatamu era bamugamba nti leka alina engeri gy'akola atya gyakikola. Experience yange nze kyanyanguyira nnyo bwe yaŋŋamba nti kati leka ewaawo natambulira mu bulamu obw'okusulanga enjala kubanga nagisulanga natambuliranga mu bulamu obw'okwebuzawo we naasula n'ensalawo ne ŋŋamba Mukama oba oleesi oba toilet nga gye ngenda okusulanga mu mirembe nja gisulamu nkole ntya nsobole okuweereza kubanga gwafuuka omugugu mu nze nga mpulira bwe ekiyinza oguntikkula kugondera Katonda kukola Katonda kyakola atya kyayagala. Kati kikulu nnyo kino kankikkaatirize omuntu okumanya Katonda mpise aŋŋambye ndeke naye nze gwagamba okuleka nfaanana ntya nina abaana 3 basoma opangisa wooli totegereke tomanyi kikiddako ate obadde olina omulimu so Katonda tajja kukkiriza kuyita mu kintu ekyo nga tajja kuteekawo mbeera mbulamu bwo nga laba togiyinza najja kulaba nti kino kyendeese eri omuntu ono ajja kiyinza. Mukama alina engeri yajja okukuyambamu twasijja gamba nti kozesa amagezi gonna omwoyo omutukuvu ajja kusongera ku bintu bingi by'osobola okukwatako nga ye yennyini abikusongeddeko bisobola okuyisamu okwogeresebwa oba mu kiseera ekyo. Kakati Musumba nze wendabye wetugwira oba bangi wetulemerera oba ne tulwa kwe kusalawo n'ogamba nti kati ku kyendabye kanoonye Mukama oba kansalewo kubanga nga bw'ogambye nti gwe kyakwanguyira wali singo nga ne bw'onaagwa mu toilet kikumala naye nga bw'ogambye nti eri omuntu oluusi ng'alina famire oli n'atunuulira famire n'atunuulira abaana be babadde basoma oluusi bagenda sooka batuulekokko omwaka kati ne twesanga ng'awo wetugwira ng'abantu balemera ddala okusalawo kye bayita okusalawo n'agamba nti ku lwa Mukama oba famire babeera bwe bati oba tuli bwe tuti n'amaliriza ng'akoze eki ng'alemereddwa mu kyo eyandibadde Mukama gwagamba nti bw'onaawaayo badde sadaka ey'emyezi 3 nomaliza nga yeeyongeddeyo nga wetulaba abaana ba Isirayiri nti emyaka gye baamala mu ddungwana tegaalina ku baana naye olw'okuba baagaana okusalawo bamanye abayise ne bamaliriza nga beekulungudde emyaka gye bataalina kubeera mu ddungu. Kakati Musumba ne mbuuza ekibuuzo osazeewo oba kusula mu ttooyi kansulemu kimpeereddwa nnyo omukisa
nti musumba oli musumba wange nyina bye ngenda okubuuza nga mbimanyi bijja ku mutima nga nali mbikubuliddeko ngera bwe mbirekayo mbeera mukyamu musumba olina obujulizi bw'otera ottuwa nti wabeerako mu bulamu ng'orentinga ne renti ow'emitwalo 7 n'akubula musumba mulimu atuuka mu eyo embeera n'agamba nze kekiguddewo kangende nkole Yesu kale nno badde ombuuza ye musumba ku bujulizi obwentera okuwa obwa nnyumba emitwalo 7 kutuuka okunnema nongamba nesirowooza kuddayoko ekimu ku bisinga okutawaanya obulamu bwaffe ffenna n'okulwa ye musumba bwe butasalawo n'okumalira okutambula ne mukama waffe ye musumba amazima gali nti emirundi mingi naddangayo nogamba noonoonya endogoyi noonoonya nogamba nyina okunoonya naye kineewuunyisa nti gye nakomanga okugenda nga zikubibwa zeeyongera kubula ate wabeera ng'oli eyo ng'omuntu akunoonya bunoonya nagamba ye mbadde nkunoonya baŋŋambye nkuwe ssente zino n'omubuuza nti nawulidde eddoboozi nabaddeawo nga owe yaŋŋambako nabadde mu kirooto nojja gyendi nga weetaaga ssente so nentegeera nti Katonda yali asazeewo okungabirira weewaawo ngenda kuyita mu mbeera nga si nnyangu niye yali asazeewo okukola atya okungabirira so nenzikiriza nti embeera eya lenti eyinza okubeera nga akubuze nga mukama yakola atya yakuyita naye ate tekitegeeza nti Katonda akulesse kino olina okukimanya nti Katonda akuyisa mu kugeresebwa Katonda akuyigiriza akusomesa omutima wo gusobole okubeera nga gumwesiga osobole okubeera okulwa mukama waliwo mbadde n'ekintu kyenfumiitirizaako neŋŋamba nti omuntu otuula mu takisi ng'oguddemu ngwe egenda Hoima egenda Kampala obadde mu kyalo takisi n'ogituulamu naye ne weekakasa nti takisi ejja kukutuusa nga togikebedde mipiira driver tomanyi gye yasuze tomanyi oba munywi njaga oba muli w'amayirungi oba zivaako waya naye n'ogituulamu era n'ogamba n'omuntu ndi mu ssaawa nga 2:30 ngenda kubeera nkoze ntya ntuuse e Kampala ng'obuvumu obuyina n'okwesiga okuyina mu musajja oyo gw'otamanyi naye ate olwo Katonda eyakuyita eyakubumba eyakuteekawo lwaki tosobola kumwesiga n'akuyisa mu mbeera gy'akuyisamu kyekiyinza okugamba kakati musumba awo oyiseewo olwo lugendo oluyiseewo era otera otuwa obujulizi olokose ovudde mu kyalo lunaku lumu ozeeyokko olina obujulizi bwatugamba nti waddayokko ng'osabudde naku tuziyita kusabula bwe watuuka eri gwe wala osabudde bali bagamba mutabani wa Namayanja yagwa eddalu gweovudde n'okoze eki ekyo balokole bangi kitutuukako gwe n'olowooza nti mukama akozeemu omulimu naye ng'ensi eraba tolina we waatuuse musumba eriyo ali eyo nga bw'onaamuwa ku sitoola eyo ng'egenda mumuzzaamu amaanyi kakati ekyo kyaliwo tufiirwa lumu yali jjajja waffe omusajja yali afudde azaala maama nenkwata mangu awo ekikooti musumba yali yakinsigamu kyali kyakawemba ebikooti bino ebya chekiti ebyo nenkyambala nenserengeta mu kyalo nga mbutuufu mpulira nti nkoze ntya nzitoye nalina akaleediyo kange buno buleediyo by then twalina nga obuleediyo nga buliko ka aeriyo oteako Jamada Pastor Jamada n'abalala nenzira mu kyalo nga mpulira nti nzimbye nyina ekikooti naye buli wenatambulanga bwi nti ekikooti kye nali nyambadde ng'abantu abandaba bo beekuba bwama bagamba yalokoka omutabani wa Namayanja yagwa eddalu nga byebigambo bye boogera nti nakimala luvannyuma nnyo nti nali nyambadde ekintu nga sikinjaamu buli bwobeera ng'oyita mu mbeera oluusi otuuka ekiseera nga buli ekijja gy'oli olowooza nti kirungi naye nebaza mukama nti nakyo kyampisa kyagumya omutima gwange niwankubadde ab'ebbali bo baalabanga nga nzigwawo kyekino bayibuli kyesomesa ku musajja gwe bayitaani Musa alaba ekisaka nga kikutta omuliro naye nga tikisiriira okitegeera ndowooza kati ab'ebbali balaba omuliro ogukwokya naye nga gwe tokola otya togulaba toguwulira gw'olaba oli mu mirembe kati bo baalabanga nga omusajja agwa eddalu ng'ekikooti kyenyambadde empale gyenyambadde tebitegerekeka naye ng'ate nze ndi mugamba mukama weebale ku lwa pasita yansizemu ekkooti kyampisaawo kyampa amaanyi okusobola okuwanirwa mu lugendo lw'obulokozi
kakati Musumba owawulira nga bakwogerako bwe wadde e Kampala kkooti eyo wagiddamu? Bwe nagenda neeyongera okutegeera Katonda omanyi wabeera ebiseera ebyemmaanu abaana baise ne bali emmaanu mu ddungu ne baatuuka ekiseera emmaanu nga tekyagwa wabeera ebiseera nga ojja kukomyawo ekintu ngambe nti ddamu okyambale nga sikyayinza kuba kati nsobola olwaleero wendi wano mwandibanga mundaba nyambadde t-shirt eno naye nsobola okugula essaati gyenjagala nsobola okugula essuuti gyenjagala sibyogera nti lwakuba mundaba wano ndi muka t-shirt no nkambadde bwambazi kuba kendayagadde okwambala nsobola naye ate kisinza kukyambala kati nategeera nti bano abantu tebaali balimba ebyali bindiko byali biraga nti ddala mutuufu nandibanga ndi mulalu kuba abaali tebasobola bitegeera byali bya mwoyo ebyomwoyo bitegeera baki ba mwoyo baab'omubiri tebasobola kutegeera bya mwoyo kyekyo kyenyinza okwogera kyekyo katugendeko mu bulango tukyagenda mu maaso n'omusumba Joseph Kisekka omuweerezaawo Ndirinda Yugi omubwati nze bwe neeyita temwerabira okutulaikinga okutufollowinga nawe wenna nga wandyagadde okulangako naffe tukwaniriza ku Experience TV kubanga Experience TV egenda tutuuka ku bantu bangi tugendereddemu okutuuka ku bantu bangi nti eriyo abantu abali mu lugendo lw'obulokozi nga beetooloola alokoka leero enkya n'agwa naye tugendereddemu okuleeta puroguramu eno nti naawe omanye nti ekyo ky'olimu essaawa eno waliwo eyakiyitamu ate n'akiwangula. Experience TV tukyagenda maaso n'omugenyi waffe mwali mu nnyumba gwe wenna ayandyagadde okulangako naffe ayandyagadde okukyaza mu puroguramu eno ekyamazima nga olina obujulizi nga bulina bisobola okukyusa bulina bisobola okukomako osobola okunnoonyako ku namba yange ey'essimu eri 0751088969 tukyagenda mu maaso n'omugenyi waffe Yes Musumba tukyagenda mu maaso n'abawuliza baffe n'obujulizi kakati Musumba nina ekibuuzo watuwaako ko obujulizi nti walwalako ko omutima Musumba abantu abo bandyagadde kuba abamu bwalwala ekirwadde ng'ekyo anza n'okugamba oba Mukama teyabaddewo oli bw'atuuka mu mbeera n'agamba Mukama wabaddewa naye gwe Musumba okiyitamu otya n'osigala ng'okyayimiridde. Mu lugendo lw'obulamu buno mulimu ebintu bingi byetusisinkana ebimu tubiwangula ye Musumba nga tuli eyo ffekka naye omwaka gwa 2 yali 2025 nfuna I was at the college nga nsoma nga bwe nabagambye nenfuna obulwadde bw'omutima saasooka kubumanya abeera ngaawo nempira kamunguluze nga mungi ne bangamba nywa amazzi naye nga buli kyenkola ndaba teri kiki kati mu lugendo olwo nengenda nfuna Musumba nga yali musajja nga asoma medicine nnyo ngamanyi ku byeddagala nantwala ku malwaliro ag'enjawulo ne bankebe ne bangamba no tuzudde ekizibu ky'olina kya musaayi tegusobola kugenda luddawa ku bwongo kamunguluze ogwofuna olumu n'ogwa wansi n'otava nawo nga buli kiseera wulira tosobola kuyimirira kunywera nga mbeera njuuga. Musumba sooka okwatemu katono awo kati ng'oyo kamunguluze omufuna n'ogwa n'ebigongo oli mu kkanisa ogwira ddala wansi n'otobbooti ani kati alina kusema bagamba omusajja yakola ki kakati nkyakunnyonnyola nti byonna bisobola okubeerawo mu bulamu bwo Katonda alina kyagala okuzimbamu kubanga ebeerawo endwadde ejja mu bulamu bwo ate neeyongera okukuza okukkiriza kwo kubanga waliwo ndi Musumba nsabidde abantu abalina ebizibu ebinene n'ebisinga bye nali ndimu naye nga amaanyi gange gava mu kiri Katonda kyeyakola. Dawudi alina ekigambo kyeyagamba nti Katonda eyampanguza eddubu n'empologoma akulaga nti biri bye yayitamu teyali nsobi Katonda yabireeta gy'ali nga amukolamu omulimu okusobola okuluwangula Goliath. Kiraba nti so saagala obeera eyo ng'olina embeera gy'otisinkanye oba yandwadde oba yabwavu oba yakulekebwawo oba yakugaanibwa olowooze nti Katonda yakola atya yakuleka oba takwagala. Katonda asobola okusigala nga akwagala ng'ali naawe niwankubadde olina embeera gy'oyitamu
kubanga embeera eyo tebeera lubeerera nti ogenda kugibeeramu eva ngenda kubeeramu obwadde nono embeera eyinza okubeera nga ya kiseera buseera ogenda giyitamu enkyango olina obulamu obulala bwogenda okubeera ngaoyita olaga abantu ennyama so omutima gwaliwo nalwala omutima kyantwalira kaabira Katonda nze ntera okugamba abantu kyantwalira ennaku 7 nga neggalidde nsaba bino mbyogera bannange abali abatulaba ennaku 7 naliho yima kinubbi Mukama yaŋŋamba nti newankubadde oli mu mbeera ya bulwadde n'okusigala ng'ompeereza nabulira ng'enjiri ku street nakivubo awo wonna ku hamu right now tiwaaliwo bizimbe ebyo walingawo petrol station gye bayitanga Cautex abasinga temwagiraba Cautex kati right now waliwo ebizimbe binene nnyo twabulira ng'enjiri awo nga buli lukawungeezi obudde bwakawungeezi saa zenda kubeera 11 12 tuli awo tuwulira Yesu omulamu naye nga ate mbuulira n'omutima mulwadde era bandaba nga nkoze enzigwawo kubanga bwe nalwala omutima natuuka ekiseera jukira nali sirina byakulya nsula bubi neneraliikirira nembeerawo nga mu kiseera nfuna okutya wanaafa nkyamu ninagamba no kansigale nga mbuulira enjiri nembuulira enjiri. Kati Musumba otugambye nti watwala ennaku 7 ng'osaba ku lw'obulamu obwo 7 days nali kino byoyima nalina mukwano gwange bamuyitanga Luchamus Joseph yali yalokoka naye nga yali asoma Kisubi yali asoma mu brothers ekisubi kati n'agenda alokoka n'ajja natusinkana netukwatagana so nali naye nga tugenze kubuulira njiri naye namugambako ngamba oluganda embeera endiko nzibu naye ojja kujja ng'onchekingingako buli luvannyuma lw'ennaku mmeka 3 naku 3 nanyina okusiiba ennaku 7 nenyingira mu dry nga sirya ekyanyambangako nayinanga dayita mu mbeera ati yali nnyangu mwana wange nayinanga bwembugumiza amazzi just mu gama kuba asayina ntamu wewe kopomene bya gama njibugumya nefuna amazzi negabugumamuko nenganywa mu nnaku ezo kati nakikolanga buli luvannyuma lwa nnaku 2 nnaku 3 bwentyo olunaku olw'omusanvu zingamba abantu omusajja ayingira mu ruumu nga yambadde ebyambalo by'abadokita nankuba empiso nga nnene empiso yali nnene zino empiso ezikuba ente oba olirabekuba abakuba ente n'aginkuba empiso eyo nga ndaba sitali seebase kuba kwalikwolesebwa mu nnaku ez'omusanvu nankuba empiso obulwadde bwange obw'omutima we bwakoma. Kakati Musumba ffe ennaku zino bwe nfunira ekizibu mu kkanisa ngamba oba omusumba nsumba yatalina maanyi ne basooka bangamba gendako egindi nenzirukako egindi kati Musumba gwe obuvumu obujjawo obugamba kanyimirire kaŋŋende mu maaso ga Mukama ennaku zange 7 bannange abali eyo kino nyala nkibannyonnyole Katonda atuteekawo ng'abasumba omusumba omulala atamanyi kyenjogerako ayinza obutakikkiriza naye Katonda atuteekawo ng'abasumba okulaga abantu bye basobola okukola nti bye tukola olwaleero ffe ng'abasumba nammwe abantu abali musobola okubikola n'oluusi n'okutusinga. Yesu tiyandigambye nti tugenda kukola ebintu binene nnyo n'okusinga bye yakola tiyandikyogedde naye atulekawo tufuuke ekyokulabirako eri abalala. Nze siina musumba n'omwe yansabira era ngenda kugamba musumba wange byakimanya yali ansumba by then byakimanya nti nno ndwadde omutima nkoze nzigwawo ng'alabira ddala naatero isawo yonna nkutuka kubanga kiri nti emisuba egyagitwala omusaayi ku bwongo gyazibikira amasavu nga giva ku mutima gyazibikira kati nga nfuna pain ennyingi ennene ennyo empitirivu ennyo nga kamunguluzo yambeeranga kati byakimanya n'atuuka n'agamba mikwano gyange n'agamba kisekka ngenda muteeka mu mmotoka mutwale aleme kufiira mikono gyaffe wano kubanga saali mulwadde wa mutima gwokka n'akawago kaali kalwalirako nga nyina pain empitirivu mu kawago naye nga bampa eddagala gyenkoma okulima ateri kikyukako kyeyongera bweyongezi so mbadde gamba nti saagenda eri musumba yenna kunteekako mikono kubanga musumba wange nsooka nandaga nti ye n'essuubi limuweddemu kane nga musumba wabanga aweddemu essuubi bwe neewaayo eri Katonda ono tasobola kunnyamba njala mbawulire nalina ebintu 2 mu bulamu bwange nga ŋŋamba bwe sifa bwe nfa kanfiire emikono gyani gya Katonda bwe naba sifudde ngenda Mukama agenda kumponya mbeerewo. In fact nalinganga Mesach Abednego ne Shadrach bwe baasuulibwa mu kikomi ky'omuliro bagamba nti oba Katonda atulokola oba tatulokola ffe tugenda kukola tutya
kati gwe omuntu ali eyagala owooza nti musumba otalina mafuta talina maanyi gwe kennyini njagala weetunuulire onoonye katonda wo kuba katonda si wa buli muntu si waffe ffenna katonda wuwo tukitegeere wuwo nga gwe omuntu munoonye musumba ayinza okubeera nga n'okusiiba tasiiba ayinza n'okuba nga n'okusaba tasaba nkubuulira amazima kati gwe twalayo akadde osiibe soma bayibuli osobola ogisoma kubanga olina omwoyo omutukuvu akuyamba okugiyiga n'okugivunula kiyinza okunyonyola otugambyemu musumba nti wali ye musumba wo bwe yalaba n'agambako abamu ku baali abooluganda nga pulaani kijja abagamba eyo yali abagamba nti sekka omulambo guzitowa nnyo gujja e Kampala ogutwala e Masaka ate ne gyalaga situmanyiyo kubanga ayinza okuba nga azzaayo emisango oba oluusi ng'alina ebikolobero byeyakola tugenda okumunzayo ne bagamba bulijjo muyina oba afudde atya kati bagaba okuzunga n'omulambo nga ekyangu kyakunteeka mu mmotoka nga nkyalimu akassa mbuntuuke okumpi n'ewaka singa naabasongera nti waliwo ewaka mubanzijjemu mbuntambule mpola ngende ng'ekyo omusoma amaze iddiiri yagikutudde dda ne bannange naye yali akyakutula ddiiru ye nga ne mukama alina kyateekateeka ku lw'obulamu bwange kati musumba bw'otegeera nti abadde omusumba wo ye pulaani gy'ateekateeka wasigalawo mu kifo okola otya okunoonya mukama ennaku 7 guno gwe watugambye yasigala nga musumba wange nejjukira mukama yali amaze nali already ndimuweereza abulira enjiri nagambye nali mbulira enjiri ku street mukama ebiseera ebyo yampanga bulwe nabakanga bwe nti eri abatakkiriza mbirooto nenze ebirooto mbikkirizaamu nti gwe gumu ku mukutu mukama gwakozesa okwogera naffe yusufu bawa Mariyamu alabulwa mu kirooto okutwala omwana n'ennyina emisiri Kerode alimo okukola atya okubatta era mu kirooto malayika wa mukama agenda gye nawe azaayo omwana ewaabwe oba gye wamujja kubanga abadde amunoonya okumutta akoze atya amaze okufa Yusufu gwe twogerako mutabani wa Yakobo kama afe yebazibwe nnyo ojja kulaba nti yafuuka kye yali lwa birooto kati ebirooto mwana wange birimu amakulu nafunanga ekirooto buli lunaku nga ninnya ebbaasi bazitanga Hoima coaches nga nzirinnye enserengete Hoima naye nga neebuuza lwaki buli kiseera nfuna ekirooto nga nserengete Hoima kati musumba wange mu kiseera ekyo byali amaze okubyogera byonna nga mbitegedde naye saamukyawa era saamuvaako nagenda gye niba muzeeyi nzize gy'oli mukama ngambye ngende Hoima mbuulire enjiri tibbanga kinti simanyi naye ngambye ngende mbuulire enjiri ya ddowa tuddowa kinamugamba nante ak'emikono nangamba kiseka genda nengenda nakusiibula mu mbeera bulungi naye nakomawo twasigala tukwatagana era ye yennyini yajulira n'agamba yeewunyiza katonda wange nga mmaze okuwona omutima kuba bwe nawona omutima naddawo nendabika bulungi kati these days ndoza lwakukula tugenda tukula ogenda naye naddawo nga ndabika bulungi nga sifaana bwe nali nfaanana luli bana nawanikanga emikono mu bbanga mu kyaki nga bagamba nti omuvubuka emikono agiwanisa alinganga essaati eri ku anga nga balaba ngenda kufa essaawa yonna naye musumba hange okubeera nga wa abantu obujulizi nti mulabe ekisekka bwafaanana mulabe olususu lwe lufaanana nga nzizeewo nzigumidde kakati musumba watugambyekoko wabuuliranga enjiri nze nagambye musumba naweereddwa omukisa nti interview eno ndina musumba wange gwe mmanyidde ebbanga watubuulirako ku bujulizi eri ababuulizi nga baddo tuddo nga bwe bamuvuma ekigambo kimu tagenda kudda ku street musumba watuwaakoko ku bujulizi obwali obw'engatto bagiyitanga lyato lya Nuuwa musumba gwe ng'oyise mu eyo embeera n'osigala ng'otambula olugendo lwo tukutemu awo nga musumba atuwa obujulizi obw'engatto gye baayitanga eryato lya Nuuwa tugenda kutandikira awo tovaako tubeera ku YouTube buli lunaku lwakubiri buli lunaku n'olwokuna mutulindirirenga mutulayikinge mufolowinge musobole okutwongerayo ku bantu abalala twetaaga okutuuka ku bantu abalala bangi naawe wenna ayandyagadde okulangako wamu naffe Experience TV tubaaniriza naawe ali eyo ng'olina obujulizi tukwaniriza enamba y'essimu eri 0751 nsigadde Linda mukama abatwagalire